Jagambye turonde Uganda yape turonde Jagambye turonde Uganda yape turonde Londo mwana Londa ambolera Kuma kaluluko Banja kaluluko Ono tata tulangirira Tata bilangirira Ono Jagambye turonde Uganda yape turonde Ololu yimba sirwa Dr. Jose Chameleone. Bana abana bagenda lumi abantu emitwe mbutali bugenderevu. Noli mbalo Dr. Jose Chameleone. Simanya Jagambye tulonde Museveni. Kakati bano bagambye batya. Now bana abalenzi bagenda confusing eggwanga. Abasajja abakulu naddala abali mu byobufuzi bwe bali eyo mu ntebe gye bali kati Sasire yasasulira project ya Chameleone. Bwawulira nga abaana bagijjemu version y'omuntu gwe yali tayagala. Allah! Nekyenda byengenda goba producer wange. Yateekawo obutambi obwo nza ngamba tuula. Ebintu byange ebyamakulu ebyamagezi mbambisengese nangamba tusooke nekano konze kali wagumbuye gwetula ojja kalaba kale. Naye oyo muvubuka yalabikako mu katambi ebundi bujjo nga Bobi Wine agenzeeyo ngali n'abayaaya abamu ng'agamba nti Kyagulanyi tagenda kulinnya mu bundi bujjo. I remember him very well. Omuvubuka oyo kati ate kinewunyisiza nti yayimbye akayimba ekitegeeza bali ku ngombo ya sente muziriye. Kale eyo tuveeyo. Producer ojja kugobwa bw'oteeka omeko kumpa bintu bifaanaganako bwe bityo. Kale bimu ku ebyo bye tugenda okubeera nga tutunuulira akawungezi k'olunaku olwaleero. Sanyu Jerere eri obwakabaka bwa Buganda ne Buganda yonna eyagaliza Buganda okutwaliza awamu amasiro ge Kasubi agakwata omuliro mu mwaka gwa 2010 olunaku olwaleero. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agajjeko engalo era agakwasizza Obuganda omulimo guwedde ebitundu 10 ku 10. Abasonde ettaffaali abaali babuuza omulimo gutuuse luddawa yesawa story numbers jenji balambululire omulimo guwemmense sente meka sente eziguzimbye zivudde luddawa Katikkiro biki bubaka ki bwabatisse bwabadde announcing omulimo nga bwe guwedde ebitundu 10 ku 10 ogw'amasiro ge Kasubi olunaku olwaleero. Bwe tuvaako awo omulambo gulemedde mu Lwera nga bagutwala okuguziika okukakana nga guyirindigudde emmotoka kwa badde bagutambuliza ekigo kya nnaku nnyo nti omugenzi agaanye okugenda okumuziika. Lwa nsonga ki tugenda kubeera tubitunuulira. Emmotoka egudde tewaliwo muntu n'omu afunye bukosefu ate n'omubiri oba lambo gusigadde musibe guganye okutuka okuva ku mmotoka newankubadde badde maze okwerindirigula ekigo. Bwe tuvaako awo eyeggwanga gavumenti eyeggwanga erimanyiddwa nga Bulgaria egenze maaso n'okubeera nti ekkiriza defeat y'Abannayuganda defeat y'Abannansi amaanyi g'abantu gabasuseeko. Prime Minister ow'eggwanga eryo olunaku olw'eggulo yalangiridde nga amaanyi g'abantu abamaze weeks 2 nga beekalakaasa bawangudde olutalo era bo nga gavumenti bakkiriza obuyinza babukwase babuweeyo eri abantu abaabu bawa. Bannange everything is possible. Abantu kasita bamala okwegatta tewabaawo omuntu n'omu asobola kugaana. Prime Minister ne gavumenti ye ekulemberwa president gwe ngenda okukugamba n'ebiki ebyaleetedde abantu okwekalakaasa na lwaki Prime Minister yasazeewo n'agamba nti eggwanga kebakkirize
ba resigning. In fact government ya resigninze ku mulimo ogwagikwasibwa amaanyi g'abantu. Tugenda kuba tubitunulira bwenvakaawo ngenda kulaga engeri Bobi Wine jatambuddemu mu lugendo lwe olunaku olwaleero olw'ekasese. Yes, asembedde mu bitundu by'ebwera era ng'eno nayo abayalese bamunyenyeza muti abeeno nno bakutte emiti ne bagimuwuubira tebakomye ku ekyo bamuleetedde n'akatebe era ne bamutuuza mu ntebe ye nga president. Libadde essanyu jerere waliwoko ebyo ebimu kubikoleddwa ng'engeri y'emikolo okumukakasa nti ye president w'eggwanga lino Uganda addako. Ngenda kuba nkulambululira bulungi embeera n'olugendo nga bwe lutambudde ate akawungezi k'onnaku olwaleero. Kakati ngenda kulaga ate still bwe tuvaayo eyo owa NRM kyagenze maaso n'okubeera ng'akola Dr. Jose Chameleone ne bannaabayimbi abazinira ku ntoli za gavumenti oba bagenda maaso n'okuwujja obunyama bwa gavumenti ya NRM. Newankubadde naye munna NRM ayogedde ebigambo bino naye ate awoniinze bano ne babagamba bagende slow tebeeyibaala. Bo nga bannakibiina kya NRM ababasookayo bamanyi obuzibu obuli mu kutijja ennyo n'abakulu abali mu kibiina ekya NRM. Tugenda kubeera nga tubitunulira mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Kakati bwenvaakaawo ngenda kulaga engeri police n'omuntu wa bulijjo gye batandise okwassociatinga. Waliwo omujaasi eyalabiddwako nga kigambibwa nti yakubye bidde oluvannyuma lw'abakama ab'okumusindika ku duty bwe yagenze maaso n'okuyinteractinga n'abantu ate n'akuba bukubi bidde oba ne bamugulira ku bidde okakana soja oba omujaasi ng'avuddeko biri mu allegations. Then waliwo n'obutambi obulala bw'engenda okulaga obwaba ebyokwerinda abagezezzaako okwassociatinga direct n'abantu omukwano ogwo gwe bali mu kuzimba police n'omuntu wa bulijjo mu buufu obufaanaganako ko bwe butyo. Kale mugenda kunzikiriza nkolemu nnyo katono nnyo bwenti ate bwe nkomawo ebigambo n'ebigere tubitaggulule emboozi tugyogere. Giweka like video tovaawo nkomawo katono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba ng'oli bweru w'eggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale mbanirizaako buterevu gye musinzidde bannyabo ne bassebo okubeera nga mutulaba okosako kubanga mutugoberera omukutu baguyita Viki exclusive si mulala akuweereza nze Viki. Video mbuwombeefu obw'ekitalo nkusabisa okugimpereka like buli likinga video kijambako okubanga edduka ku speed etenkanika information netuuka mangu kuwoyo ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde wenkusabira otwegatteko bw'oba totwegattangako mbutongole subscribinga ku mukutu osobole okubanga ofuna latest updates ne latest information. Tuba n'amawulire buli kadde buli ssaawa ate nga tugakuwa mu mbeera entuufu ebeera esaanidde okuba nti eyitibwamu. Tugenda kubeera ndowooza nga tutandikirawo ewatali kubanga tutuwonoona yadda eddakiika yakadde. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awadde Abaganda essanyu abatadde akamwenyumwenyu ku matama olunaku olwaleero bw'alangiridde nga omulimu ogwamukwasibwa oba omulimu ogubadde gumaze emyaka nga gugenda mu maaso ogw'okuddaabiriza amasiro g'e Kasubi gaayokebwa mu mwaka gwa 2020. Yes. Katikkiro enkya y'olunaku olwaleero ye n'abakulu aba mu Buganda bakedde kubeera nga boolekera e Kasubi okusobola okubeera nti baggulawo mu butongole amasiro gano oba bategeeza Obuganda mu butongole
omulimo nga bwe guwedde ogwabakwasibwa ogw'okubeera nti baddaabiriza amasiro gano. Amasiro gakwata omuliro mu mwaka gwa 2010 ekitaategerekeka ku baani abagenda maaso n'okukola ekikolwa ekyettima era okkakkana nga ebintu bingi nnyo ebitokomokedde munda mu masiro ago. Obuganda bwali mu kunyolwa, Obuganda bwali mu nyiika etenkanika, ne gye buli kati poliisi tevangayo kunnyonnyola ani eyagenda maaso n'okuba nti ayokya amasiro ga Kabaka mu biseera eby'omwaka gwa 2010. Kakati Katikkiro ategeezezza nti omulimo guno guwemmense ensimbi za kuno billions 13 era nga sente zino billions 13 zivudde mu gavumenti ey'owakati, zivudde mu gavumenti eya Buganda, ate ne ziva ne mu ffe abantu, nga eziva mu ffe abantu zayita mu kyayitibwa ettaffaali fundraising oba okusonda ensimbi kwe bateeka mu kiti kya ettoffaali eryatandika okubeera nga lisondebwa era omulimo gw'okuzimba oba okuddaabiriza amasiro g'e Kasubi gwatandika ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2014. Yes, amasiro bagookyanga ennaku z'omwezi 16 mu mwezi gw'okusatu 2010. Kakati omulimo gw'okugazimba enteekateeka yonna n'etandika ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2014. Katikkiro abadde musanyufu nnyo era abadde n'akamwenyumwenyu bw'agenze maaso n'okubeera nti alanya eri bassekabaka abeebasse mu masiro ago nga bwogenda maaso n'okubeera nti okiraba. Era nsaba producer atuwe katambi ako owulire ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'alanyiza oluvannyuma n'aggulawo amasiro gano oba oluvannyuma n'alangirira okumalirizibwa kw'omulimu gw'amasiro. Batuweeko okuwa Nze Charles Peter Mayiga ndi mutabani wa Sepiria Mukasa, ndi muzzukulu wa Mariko Lukabazi, ndi muzzukulu wa Bakawonga, ndi muzzukulu wa Kyewalyanga, ndi muzzukulu wa Namwanja, ndi muzzukulu wa Mayiga, ndi muzzukulu wa Namugera Kakeete Baale mu Buddu neddira Mutima, ndi Muyanja. Nze Katikkiro owa Kabaka ali ku Namulondo Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri, muzzukulu wa Muteesa olubereberye, muzzukulu wa Mwanga ow'okubiri, muzzukulu wa Daudi Chwa ow'okubiri, muzzukulu wa Edward Muteesa, mutabani wa Edward Muteesa ow'okubiri. Ndi wano okutuukiriza obweyamo nasooka kubuwa ennaku z'omwezi 14 Mei 2014 oluvannyuma lw'ennyumba eno muzibu azaala Mpanga okukwata omuliro n'ebengera n'eggwawo nga 16 Maachi 2010. Nasuubiza nga ndi n'ekibinja Kabaka Mutebi ow'okubiri kye yankwasa n'abantu bazzankwasa okumaliriza omulimo guno era guwedde. Kabaka Muteesa olubereberye ne Kabaka Mwanga ow'okubiri ne Kabaka Chwa ow'okubiri ne Kabaka Muteesa ow'okubiri nyongera okubakakasa nti ebyetaagisa byonna mu kulabirira ekibuga kino nabyo bikoleddwa. Enteekateeka zonna weeziri era zisiimiddwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri. Ndabiranga ddala abasajja bali okujjako Katikkiro. Okay. Agunde Masomoji Wangala ai Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri. Bino bye bigambo bya Katikkiro mu butongole byawandiise agambye nti leero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'e12 omwaka gwa 2025 nangirira eri Obuganda nti omulimo ogw'okuzzaawo muzimbu
omulimu gw'okuzaawo muzibu azaala mpanga mu masiro ekasubi guwedde. Amasiro gano gakwata omuliro nga 16 ogwokusatu 2010 kyokka enteekateeka y'okuzimba muzibu azaala mpanga twagitandika nga 13 ogwokutaano 2014 tututte ebbanga gwanvu ku nnyumba eno nga tufuba okugoberera buli mutendera ogwetaagisa n'ennono ezeetooloolera ku mulimu guno wakati mu kunoonya ensimbi ezisobye mu buwumbi 13 okuggusa omulimu. Emirimu egisigadde mitonotono era omukolo omukulu ogusembayo gwa kukomola kisasi kya muzibu azaala mpanga ogwo gujja kukolebwa mu bbanga eryokumpi lyenaategeeza Obuganda. Nebaza abantu ab'enjawulo abaliko kye bakoze okuva amasiro lwe gajja omuliro okutuuka kaakati. Byonna bye tukoze ku mulimu guno tubadde tulungamizibwa Ssaabasajja Kabaka era yenyigidde butereevu mu nsonga eno. Tweyanza nnyo omuteregga Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe bubaka bwasobodde okubeera ng'atwa. Congratulations Buganda and congratulations Ssaabasajja Kabaka ne Bassekabaka bonna abavunaanyizibwa ku nnyumba eyo eddiziddwawo. Amasiro gano gateereddwako counter measures ezigataasa okuba nti singa omuliro guba gufu oba singa waba balusewo fire outbreak kuliko pipes eziteereddwako okwetooloola amasiro gonna nti zisobola okuba direct amazzi ngwa omuliro tegunaba kusaasana na kubaako bingi bye gwonoona. Ate n'ebyokwerinda ebiteereddwa ku masiro gano binywevu nnyo okusinziira ku ngeri gye bagazimbyemu ey'omulembe oba okusinziira ku kifaananyi kyogenda maaso n'okubeera ng'olaba. So Obuganda abaasonda ettaffaali mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulimu gubadde munene, omulimu gubadde muwanvu, billions 13 n'okusukkawo tekibadde kyangu. Kale eyo bwe tuba tuvuddeyo kakati ate ndoza tutandikire kubaani awo tudde kwani betuva tuvuddeyo eyo tugende ndoza butereevu. Omugenzi aganye okutambula omuzza mu kyalo okumuziika yafiiridde ebitundu by'e Kampala. Kakati babadde ab'enganda zibagezaako okumutransportinga ndowooza okumutwala mu kyalo. Omugenzi n'agaanira mu Lwera okukakana ng'emmotoka kwe babadde bamusaabaliza okumutwala mu kyalo agikubye ekigo. Simanyi naye okusinziira kuba kutte akatambi kano ngezezzaako contactinga omu ku bannannyini katambi abakafulumiza naye nga tarespondinga. Naye bye tuwulira mu katambi kano nammwe nsaba mubiwulire. Nsaba producer tuweeko katambi ako ate tuwulire wamu n'abantu bakatuwe. Seyo mugirabeeyo egudde wano mu Lwera oyo omufu omugenzi badde bamutwaleyo Kabaale naye ekyanza okugenda ndowooza mulaba gye basudde takisi yo drone yakagwa kati n'omulambo gugwo gukyalimu mu keesi omwo tayagala kudda waabo ono baali badde banoonya omulala we bamuteeka baali badde banoonya gye bamuziika gye yasiire kyokka bano tekuliiko muntu waabwe wadde tayagala kugendayo naye ye ate balaga nti baagala mumuzzaayo takisi yiino wano egudde wano mu Lwera buno obudde Baina mashini munense
maze nenfuna information entonotono oluvanyuma bangambye nti abantu bonna ababadde mu motoka eyo tekuliko n'omu afunye yadde ekisago bonna babaddemu bali safe ne driver ali safe just nti accident oba akabenje tebasobodde kutegeera nabo kituufu kikaviiriddeko kubeera nga kagwa awo webagudde ekkubo liri mu kkolwa emmotoka tezidduka speed nti ogamba oyinza ogamba zibadde zidduka nnyo nedda emmotoka zibeera zidduka speed ntono nnyo ndoza n'ennaku bbiri n'akava Masaka nono juzi ku Lwokubiri lwe nali e Masaka ku mukolo gwa Chosen Becky ekkubo eryo liri mu kkolebwa teriri nnyo mu mbeera mbi ate ebidduka tebiddukirako nnyo naddala awo emmotoka weegudde mu Lwera so katusuubire bannannyini mugenzi mumaze ne musootinga omugenzi ne taxi neddamu neesitulwa neyeeyongerayo emmotoka bangambye yadde ekirawuli n'ekimu tekyatiise yadde sayidi eno gyeyekoze eki gyeyeebakidde bangambye tekuliko yadde eddirisa erivuddemu giraasi ne ligwa kyovolaba arecordinze video agambye nti omulambo guganya ogenda oguziika gye babadde bagutwala ekabaale ndowooza balina omugenzi we yabagamba baziike maybe ne batakitwala nga kiri serious mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo kale eyo nayo nga nkujjeeyo kakati Bobi Wine olunaku olwaleero asibye atalagira mu bitundu bye Kasese era ngeno jagenze maaso n'okuba nti anoonya obuwagizi bwe beeno babadde bamulindiridde nga mbaga police kati yaleese ne kamera luli ebadde ereeta gundi ebadde ekozesa masimu gakyamuse muliro gwaweddeko mangu ne baleeta kamera kale so libadde sanyu jerere yasimbudde Fort Portal mu kibuga ku macha yasoose kubeera nga ayina enteekateeka z'okugendako ku radio mu kitundu ekyo wabula ne batamuwa mukisa radio enteekateeka ne zigotaana oluvannyuma ye ne campaigning team ye ne basimbula okusobola okwolekera mu bitundu by'e Kasese okuva e Fort Portal mpaka e Kasese ovugawo kilometers 67 yes okusobola okutuukira ddala mu town e Kasese naye olugendo terubadde lwawala nnyo basobodde otwala obudde bwabwe basimbudde essaawa kumpi nga 5 ne bagenda e Kasese bakubye venues 2 gye basobodde okwadressingirako abantu venue esoose badressingiddeko abantu mu kisaawe ekimanyiddwa ekya Nakasanga yes Nakasanga grounds that is Rwenzururu kati bwe tuba tugenze Kasese eyebeera Rwenzururu nga bwe tugamba ankole kakati Kasese tuba tuli mu Rwenzururu gyagenze maaso n'okwadressingira abantu basooke bampeeko ku ngeri gyatuuse oba sooka ompaawo nga ayogerako ko n'abantu be and then male nkwongereyo mu lugendo mpola mpola nga bwe lutambudde batuweko katambi ako Abana bakasese Nega story china Jemuli Abana bakasese Yeze Kyagulanyi Abana bakasese So turn up ebadde mpitirivu nnyo ebadde nnungi you know ebitundu nga bino abantu abasinga balowooza Kyagulanyi talinayo buwagizi I think aba propagandist abali bagenda maaso n'okwogerera mwami Kyagulanyi nti obuwagizi bwe okusinga buli wano mu Buganda byabakalira dda ku matama because ne bwagenda mu regions eziri outside Buganda olabira ddala nga afunayo namungi w'omuntu tekikulowoozesa nti oba oli awo ali Kampala producer bwana bagenze maaso n'okukipinga nga akuwa obutambi obwenjawulo ojja kulengera namungi w'omuntu abadde agenze maaso n'okuba nti afiiringa ekisaawe kino mwe bakubidde olukuŋŋaana lwabwe eno nno adressinze ensonga nyingi mwe tulengeredde ne maama wa Marion yagenda maaso n'okuba nga afa gye buvuddeko n'aziikibwa maama avuddeyo naye n'asaba abantu bene Kasese bagende maaso n'okuba nti bawa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwagizi obw'amaanyi thank you ekifaananyi ky'omwana omuwala omugenzi kati eyafa gye buvuddeko ndoza tugenda mu mwezi nga gumu myezi 2 bamuziika of recently yeah so Marion maama ayina obubaka bwawadde abantu b'e Kasese ng'olabira ddala eddibu ery'okuviibwako muwala we likyali ddene muye munda ng'omuzadde
Sabo tuweko ko katambya ko Pavin tulabe mama obaka bwawadde bannakasese babituwe. Muzikira mwana wange bana wange mutuweka lumu. So oyo ye mama ne dobozi lyero oliwulira bambi nti ne wankubadde yayagadda je showing up oba adding up etafali naddala mu bitundu bino ebya Rwenzururu naye omuwulira nga akyali mumenyefu mutima oluvanyuma lw'okuvibwako muwalawe. Omwoyo gwa Marion gugende maaso n'okubeera nti guwummula mirembe mu bufo obufaanaganako ko bwe butyo. Kyagulanyi abeeno abasibidde entanda y'okwebeereramu buli walaga kakati emuli ku mutima ssaawa 4 aba agirowoozaako nga bw'abeera ssa. So ndozo olengera namungi w'omuntu abaddaawo so bana abasuubizizza bingi ebigenda okukyuka singa gavumenti banaaba bakkiriza mu kaluke tugenda okuba nga 15 omwezi ogujja January 2026 bamukubira akalulu ako mu bungi era abeeno n'ababuuzo baba namulonda nabo ne bamuwa ekisuubizo nti kituufu nga bwe balaze mu bungi bwe batyo bagenda kuvaayo bamulonde mu bungi ate era bakuume akalulu n'okukalwanirira singa banaagezaako okukazanyisa oba okukavuunika mu mbeera etaabe nnungi. So obubaka abo bawadde bwavuddeawo ne yeeyongerayo mu kitundu ekyebwera era still tukyali mu region eyo yemwe ya Rwenzururu. Yes, so agenze ebwera anawo waliwo kaakatemerero abeeno nabo n'abasibirira entanda kumpi yemu era nabo n'abasaba okumuwa akaluluke akalulu kaabwe mu bungi era abeeno in fact before Kasese omukyalo oyo zaako wali omukyalo oyo ye MP2B presidential area MP flag bearer wa National Unity Platform. Yes, woman member of parliament Kasese. So kompeko ebimu ku bizibu bya addressing Mwami Kyagulanyi nga tetunaba kugenda bwera. Yes, batuweko ku bigambo ebyo. Watuweleza obusawo 10 obw'obuwunga abantu bafaamu Mr. President wenjogera wano bali mu kampu babonaabona gavumenti yafeeno yagaana okufuna ettaka eri abantu abo bakyali mu kampu babazeeyo emyaka 5 bali awo. Mr. President wano Kasese waliwo obubbi bw'amataka abantu bakubaletedde amataka wabaddukirawo RDC. Okay. So ebizibu bagezezaako okubimutotolera olw'obudde tujja kubanga tubimalayo tugenda kusaba tukomeko kokaawo then kakati bwasimbudde n'agenda mu bwera eno ate bo bakoze ekyenjawulo bo bamuleetedde okumulaga nti bali naye mu mbeera bamuleetedde n'entebe ne bamufeelingisa nga ali entebe mu ntebe abeeno bamusabise fe twazanyiranga akapiira ak'ebyayi twagamba sabika akapiira zinga akapiira baluni gibulizeemu kakati abeeno ebwera bamusabise bamuwadde akatebe atuule mu ntebe and then akube n'eŋŋoma omubala ogwo oguyita abantu mu nkola ya ggwanga mujje muveeyo mbungi mulwanirira akalulu kammwe mulwanirira eddembe lyammwe ery'obwebange mubeere bantu abasobola okuyimirira ku nsonga ey'enkyukakyuka. Nsaba tuweekoko katambyako n'essanyu eribaddeko ku stage eyo. As a sign of enthronement, starting your journey for Entebbe or State House. You will use this seat, you sit on it, and then you drum this drum as a symbol of enthronement. Yo yo mawatayo kunga kunga Kyagulanyi kunga Kyagulanyi
Londo. Masinga Kochewe, Masinga Kochewe. So, neno turn up ebadde nnungi. Ya, turn up ebadde nsufu nnyo. Buli kimu kitambudde bulungi ab'ebyokwerinda beeyisizaako bulungi nga bwe beeyisiza olunaku olw'eggulo era Mwami Kyagulanyi campaigns ze azimaze mu budde saa 12 zimusanze afundikira olukuŋŋaana lwawo era tewabaddeyo okuyisaamu ddakiika yadde 5 entambula n'eddamu n'ekwajja ate okusobola okubeera nga yeeyongerayo mu mbeera efaanaganako ku bwetyo tujja kuba tukuwa entambula ze ez'enkya nga bwe zinaabeera n'ebimu ku ebyo ebinaakira ku bye tusobodde bitasobodde kutuusaako mu kiseera bwe tukuŋŋaanyiriza amawulire gano kakati eyo nga nkugjeeyo eyo yabadde arrival ye eyo yabadde arrival osobola ogibawaako essanyu eryabaddewo ng'ayingira Kasese mu kisaawe balituweeko ndowooza tuveeyo omulundi gumu abaayo tebagamba nti nabakoze ekyajabu kale eyo naye embeera bwetyo bwebadde sides kakati NRM buli lunaku tulabayo abantu baayo abavaayo ne bamanya amazima oba ababeera balaba ebikyamu ebikolwa gavumenti yaabwe ne bavaayo ne bajyasanguza oba ne baginaabira mu maaso kakati n'abayimbi bano bafuuka tugenda gye kakubidde oba ensimbi gye ziri gye tetugenda tunulira nnyo biki binyigiriza batuwagidde kutusitula kutuuka ku ddaala bano abatwagala we batulabidde abatwagala okutukozesa oba okutubakolere we batulabira kakati waliwo omusajja wa NRM avuddeyo indirectly but direct naawa ng'akuba ebisongovu eri omuyimbi Dr. Jose Chameleone okosaako n'abayimbi abalala abali mu kuyimbira kulaleza NRM nsaba batuweko ku bigambo by'omusajja oyo abantu bangi bagenda I don't know balwaki mu NRM mulimu enjiri etandise okubalira munda soko tuweko ku bigambo ebyo Ego Chameleone atalina kikyo ku mubiri gwo naawe ogambe mbu ogenda kuwamba Kyagulanyi faba NRM tumulemeddwa ate gwe ogambe mbu ogenda muwamba omusobola gwe Chameleone atalina kikyo emmotoka gy'ovuga si yiyo bakuwa buwi sente z'okozesa sizizo omukazi si wuwo mwena abeetoolodde President Museveni abasinga mbu bayimbi muli ba victim mwena mulina ebikolobero bye mwakola emabega ate nze mbeewuunya abantu mwerabirira mu nnaku 3 si papa aliwa Brian White aliwa Brian White aliwa Sobi aliwa songa y'omusajja yali baamu eggumba maybe kuye agambye nti buli muyimbi essaawa zino ayimbira NRM oba yeefudde nti ali nnyo wa NRM akolera ku ntoli mu bufunze mu luganda olutuufu ali ku ntoli olw'ebyo gavumenti byemuyinako ng'omuyimbi ate nga kyaliba ekituufu newankubadde yakipakeginze mu ngeri ya bikolobero nti bano gavumenti eyina ebikolobero bye balinako bye bazza kakati mu ngeri y'okuba nti tebavaamu nabo tebagivaamu balina okusigala in contact nayo the only way okusigala nga bali in contact nabo kwe kubeera nga bakolagana mu kaseera ka buli omu we yeetaagiraani ndooza yebadde message y'omukulu sigenda gitaganjula nnyo kugigenda wala naye alina point era ebadde enkulu egyasoose nayo nti olaba baba NRM Kyagulanyi bamulemeddwa kakati ate olwo mu abayimbi abayina ne gye mwesimbawo ne mutaweza bululu 5,000 ng'omusajja ali mu miliyoni na miliyoni za bululu point y'omukulu oyo etegeerekeka buli agezezaako okwesimba mu Kyagulanyi nga wa NRM awunzisa agudde eri bbali
n'abalala abagezezzaako okumulumba mu starozi zaabwe bangi ku bo bafuuse ba victim ba Kyagulanyi. Imagine okufuuka victim owa mwami Kyagulanyi. So abantu ba NRM abasinga bagenze kati bayimirira ku mazima agaliwo mu reality. Ndoza mu Luganda bayimirira ku nsonga ez'amazima ezirabikako mu bitundu gye bawangalira mu bulamu obwa bulijjo. Tebeerimba. They don't pretend. Mbolokuba ndi wa NRM kakati kanefule nti ne NRM ekibi kye yakoze obekyamu omuntu wa NRM kyakoze sigenda kukyogerako. These days abantu bavaayo ne boogera ne bagamba yadde ndi wa NRM ne police wano kye mwakoze kikyamu wadde ndi wa NRM gwe omubaka wange ow'Egindi wa NRM kino kye wakoze kikyamu. So I think Musevenomics ekyagaanye okunyikira obulungi Kyagulanyomics kakati Kyagulanyomics erabika ewambye Musevenomics. Kyagulanyomics erabika etandise okuwamba omutima gwa Musevenomics mu buufu obwo. Kwakati abantu ba NRM abawererako ddala balabisenga Kyagulanyomics etandise okubasensera ate ne babanga bakuba bullets eri Musevenomics of which the umbrella mwe bakola ki mwe bagwa. So obufu obufanaganako bwe butyo eyo nayo sigenda kulwayo. I think abayimbi it's a matter of okwetereza. And it's never too late. Always tetubangako late mbulamu. Ate era buli muntu waddembe bannange okuwagira kyawagira. Nze nabagamba siwakanya muntu awagira kyesiwagira. Wabula kyessaagala oyo awagira kyesiwagira oba bwe twawukana ku kye tuwagira kulinnyirira ate nze kyempagira. I always condemn abantu abavaayo ne bavuma mwami Museveni ennyenje ne zikunkumuka. Era nkondeminga abavaayo ne bavuma mwami Kyagulanyi ennyenje ne zikola ki ne zikunkumuka. You can reason nga toyombye. Osobola okuwa obuwa ensonga zo nga tovumye oba munfuna. Kyobalaba waliwo ebintu ebimu ebikola amawulire ne mwewuunya nti Tony President Museveni gye yayogereddemu ku mwami Kyagulanyi yabadde Tony yakuvoola. Kyova olaba yakoze nnyo amawulire naye singa yayogereddemu Tony gye yabaddemu ey'ekitiibwa n'agamba for example nga bano abatuvuganya ba mwami Kyagulanyi oba ba Bobi Wine bo eggwanga basanze literedde singa ekintu kyakipakeginze bwatyo naye n'atagamba buno kano ka Kyagulanyi ka Bobi Wine. So that kakaka okulengeza okwo someone asobola kitwalanga arrogance omuntu ali arrogant atefiirayo whatever case na kigambo kye kimufulumyemu. So that disrespecting others, that arrogant reasoning. Yes, omanyi waliwo n'omuntu reasoning but in an arrogant way. Ne babaawo n'omuntu reasoning in a calm way or a gentle way. Kakati always ensi eyagala nnyo this person reasoning gently, not this one who comes in the other way around. Okay? So abayimbi mbalesaawo kyovola wakati bafuna obubenje nalabyeko White Bender. White Bender these days ayimbira campaign ayimba ku campaign za President Museveni eza NRM. Naye yafunye akabenje nendaba abantu mu kifo ky'okumusaasira nga banyiiza bunyiizi ate basaba Devo nti singa Devo yamututte. Nabalabye ku X ne ku mikutu emirala. Nabadde ngenda nakola story yo nene ngamba kankireke let it pass ne kiyitawo. Instead of abantu okubasaasira kakati ate babanakulwalira kuwali nakola story ya Gravity omutujjo. Nene nalaba comments ezitasaasira Gravity ku kabenje ke yafuna. N'ebitundu yonna oba ku mikutu emirala gyonna gye nalaba such comments nga tezisaasira Gravity wabula zisabirira busabiriza. Yes, ako ke kabenje k'omuyimbi White Bender Wycliffe nga tebamusaasira ate bagezaako kulaba nti basanyuka busanyusi ku kiki kyafunye. So I think abantu bawuliranga mmwe abayimbi oba mmwe be bawagidde ne basitula abagezezzaako okubayitamu akanaana oba okubalyamu olukwe
Omanyi waliwo omuntu gw'olabanga gwabeereddewo nga ye tawuliranga gwamubeereddewo owa sina kindi ng'omuntu oyo naye akimanyi omubeereddewo naye n'afuna alternative esinga ku ggwe kye wali omuyambye naye ate bwakutuuke wali n'atajjukira ggwe kye wamuyambako kusituka oli naye kumusanga awo kwongerezaako kufuna ekyo ekinene ekisinga kye wakola kye wamuwa but sometimes osanga ggwe kye wamuwa kyekyalina ekinene ekizito ekimusitudde okumutuusa bali abamuwadde ekingi we bakoze eki we bamusanze most especially we tujje no mu arts industry mu art omuwagiza akuwanika oluyimba lwo ne lufuuka hiti akola kyamaanyi nnyo okusinga omuntu agenda okusanga ng'oli star n'akuwa biliyoni ya sente singa ono owowansi teyakusitula tewalifuuse star kufuna opportunity ekwata ku biliyoni ya sente okay so abantu bano abowansi bawuliranga bo abalirwamu enkwe mmwe be bamaze okusitula we batuuka mu kaseera ak'okubeetaaga ate mmwe ne mbalaga nti muyinayo be muyinza okukolagana nabo abayinza okubeerabiza ennaku yammwe abaabasitula kakati abayimbi kye bava babanga bafuna obubenje balwala balwaza abantu ne batafaayo naye nga si bwe kyalikoze politics teyali tutuusiza wano naye nabo bajjukire nnyo kye bali government oba bano mugate eddoboozi oba oli awo ensonga ebeere ng'etambulira ddala bulungi nnyo muwanaganako bwe butyo kakati embeera y'emu eyo gavumenti ey'eggwanga erya Bulgaria yavuunikiddwa olunaku olw'eggulu mu mirembe amaanyi g'abantu bannange tetugazannyisa ekintu kye bayita amaanyi g'abantu tokizannyirangako tokyerijjirangako tolowooza nti oyina emmundu mpitirivu tolowooza nti gwayina eggweserezo ly'ebyokulwanyisa erisobola okutta abantu never eggwanga erya Bulgaria gwanga ddene ku lukalu lwa Asia inono mu Europe awo eggwanga lino abantu baayo bamaze wiiki bbiri nga beekakaasa kiki wulira nno kati gavumenti ekyagisudde abantu baavuddeyo ne beekalakaasa ku misolo egyabadde gyewanise waggulu nga wano ennaku zino mu Uganda waliwo debate naddala ku TikTok okwo abagoberera ebyemmotoka nti emmotoka nuwa bagigula beiri mu Japan bagigula miliyoni simanya 8 oba 7 bwe bagituusa wano ate emmotoka negenda mu miliyoni za 3.5 ku miliyoni 4 mbukati omusolo ogujijibwako wano ng'etuuse mungi kakati akyasudde gavumenti ya Bulgaria weeks 2 baali mu parliament ne bayisa budget nga emisolo nga giri waggulu emisolo mu kubeera waggulu abantu ba bulijjo ne basituka ne beeyiwa ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo ekibuga ekikulu ekya Bulgaria bakiyita Sofia abantu batandikira mu kibuga ekyo Sofia nga bwe tulina ekibuga Kampala ne bagenda nga balanda ne bagenda nga beekalakasa n'okwetoloola ebibuga balinako ekibuga ekirala kimanyiddwa nga Vena balinako Bangaz balinako Plovid so ebibuga ebyo nga bwe tulina Kampala Masaka Mbalala Gulu ebibuga byagenda bikwata mpola mpola abantu ne beekalakasa misana kiro n'ekiro balaba nga beekalakasa naki beekalakasa ne torch now kiki ekyazzeeko balabye nga gavumenti eganye okubawuliriza n'okuba nti esala omusolo ng'obudde bukyali gwebadde ewanise waggulu guess what abantu bano bennyini ensonga y'okwekalakaasa ne bagijja ku ky'omusolo gwokka ne bagattako n'obuli bw'enguzi okwosaako ne enkozesa embi ey'obuyinza ho ndowooza muwulira ekyasitudde abantu okugenda okwekalakaasa yabadde pointi emu ya musolo ne kigenda mu nnaku 4 ng'abakulu batunuulidde abantu bano
tebagenda maaso na kuba nti babawuliriza oba bawulira eddoboozi lyabwe ku ky'omusolo okubeera waggulu ne bagattako enguzi eri mu offices za gavumenti ku kya offices ezirimu enguzi ne bagattako okukozesa obubi obuyinza abo abantu abali mu offices ezo engeri gye bakozesaamu obuyinza ne bagenda maaso n'okugabana eggwanga mu bubi. Wiiki esooka gavumenti nekandalirira amagye ne police tebyagezezaako kutaataaganya ddembe ly'abeekalakasi. Abeekalakasi babadde batambula mu mirembe. Not only that, abeekalakasi bano be bamu bayongeddeyo ne babanga ensonga zaabwe bazitwala mu wiiki ey'okubiri. Wiiki ey'okubiri ebadde eggwako olunaku olw'ejjo Prime Minister nga bwe tulina Nabbanja wano Katikkiro waffe ow'eggwanga Uganda so wa Buganda as a kingdom, the Prime Minister navaayo n'agamba gavumenti resigninze. Eyo statement ogimanyi? Government resigninze. The government has resigned. Lwaki ya resigninze olw'amaanyi okussa ekitiibwa mu maanyi g'abantu, amaanyi g'abantu agabawa obuyinza ne babeera mu bifo ebyo. Kakati amaanyi ge gamu ag'abantu agabasitula gabagambye muveeyo, gabagamba muveeyo. Abali waggulu babitunula begeyageya bagamba you know what, abatuwanikayo tubadde tubayisa bubi. Singa tugenda maaso n'okuba nti tubaleka beekalakasi balikola ekisingawo oba bali tutwala mu bubi. What are we going to do now? Let us resign. Eggwanga erya Bulgaria neisalawo abakulu mu gavumenti era ekiwandiiko ekikakasa okuresigninga kwabwe oba okwegoba. In fact okuresigninga kwegoba. Banansi nyabo baraza amaanyi gaabwe people power eyeggwanga lya Bulgaria yakozesezza amaanyi gaayo ag'abantu. People power belongs to, or the power belongs to people. Amaanyi gagola ki? Gabaga abantu. So bakozesezza amaanyi gaabwe ne baraisinga wamu eddoboozi lyabwe okakananga Prime Minister awaliriziddwa okwegeyamu ne government ye. President olw'obutaswala kano kakulu nnyo. President w'eggwanga eri obutaswala kambakole reference. President Museveni bannayuganda bwe baavuddeyo ne beekalakaasa nga beekalakaasa olw'emisolo okubeera emiitirivu ennyo. Bagenze maaso abakulu mu gavumenti cabinet yatudde. Cabinet negamba bakama baffe abantu abatuwa obuyinza bali kusaba turesigninge twegobe ku mirimo nga bo tebannatugoba. Naye mu cabinet ne bagamba si kifaananyi kirungi President Museveni kugenda mu parliament kwatula kaatu nti eggwanga ndibateeredde oba obuyinza mbubateeredde ndisigninze neegobye ne gavumenti yange NRM. Ne President Mwami Museveni n'akozesa Katikkiro w'eggwanga lino Prime Minister Nabbanja n'amugamba ekiwandiiko kikino ekivudde mu kabinenti twalira bannansi wali eri ku City Square obasomere obagambe nti gavumenti ekkiriza okwegoba muli baddembe okuteekako omuntu omulala gavumenti empya gye mwagala mugiwe obuyinza ffe twegobye ku mirimu oba naffe munaatulikulutinga. Mmwe mumanyi muwulidde amaanyi g'abantu tebakubye mundu, tebakubye mayinja, tebakoze eki batambudde bukolokolo ne batambula ne bagenda bwe paba. Gavumenti newanika
government ne yegoba kakati ne president bwaba ayagala omulimu era nkwongera reference President Museveni katugeze singa president weri president wa Bulgaria bamuyita Rumen Radev ye president wa Bulgaria vice president we ye Lian Rotava kakati prime minister wabwe ye vacant yoyo kakati nabanja waffe ye ono nabanja wabwe eyalangiridde byamususeko President Museveni natuma nabanja nagamba genda mu parliament obagambe ebaluwa yino twegobye mu butongole nesigini kyakweri baddembe obuyinza okubuwa omuntu omulala ate amangu ago webalangiridde bannansi obuyinza tebabuwadde munnamagye balangiridde bino byenkunyumiza byabaddewo olunaku lwaggulo eggwanga lino erya Bulgaria lyetooloddwa amawanga nga Greece lyetooloddwa eggwanga erya Turkey lyetooloddwa eggwanga erya Serbia neggwanga erya Romania nga Uganda bwe yetooloddwa Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania and Congo kakati naye bwe yetooloddwa Greece, Turkey, Serbia and Romania liri wakati awo ggwanga ddene nnyo era mu lukalu lwa European Union mu lukalu lwa European Union likwata ekifo kya 10 mu mawanga agasinga obunene European Union litwala ekifo kya namba 10 gwanga ddene nnyo so ekibuga Sofia kyagenze maaso n'okuba nti kibugaana essanyu nga nabbanja waabwe oweeyo agenze maaso n'okulangirira oba okusoma butereevu ebbaluwa n'ebigambo ebyamutumiddwa mwami Museveni waabwe oweeyo era pulezidenti waabwe omukulu Rumen Radev yagenze maaso n'okuba nti ekintu akibateera kakati bannansi abatunudde ne bagamba nti eyali baddenga speaker wa parliament yaabwe abadde yeeyisanga boolaba leader of opposition waffe wawano emikisa gitomera abantu speaker wa parliament yaabwe eya Bulgaria abadde yeeyisanga boolaba Joel Ssenyonyi bwali royo eri ekibiina kya National Unity Platform ne banna NUP at large ntegeerekese kakati bannansi bwe bamala okufuna ekiwandiiko oba resignation letter gavumenti nga ewanise yegobye ku mulimo gavumenti yegobye yetutte enjabala kakati bannansi ne bagamba mu kaseera kano obuyinza katugire nga tubukwasizzaako Joel Ssenyonyi olabye emikisa bwe gitomera yeetegeka balese Mpuuga weeri ne baleka Medadi Sseggona weeri obuyinza ne bagira nga babukwasizzaako ku Joel Ssenyonyi waabwe weeri lwaki siva ku nsonga ya Bulgaria yes amaanyi g'abantu togazannyisa wano waliwo ensi ezeewagisa emmundu nga zo zimanyi ziina ebyokulwanyisa but abantu kasita bavaayo ne beegatta kambawo ekizampo omulundi omunyalonda omunyankole omukiga omuganda omukyoli omunyolo omusoga omuki yenna kasita bavaayo ne bagamba nti eggwanga lyaffe tuliresse mu mayumba bwe tufulumye kaakati tuli bannayuganda ngeza bugeza ne basitula eddoboozi lyabwe mbalayirira ke babe nga baleese gweserezo lya byakulwanyisa erisinga obunene erya nuclear muno bayinza obutawangula amaanyi g'abantu amaanyi ag'abantu always gassibwamu ekitiibwa ate ensi ezirimu demokrasiya tezigenda maaso na kukozesa magye gakuuma
kukuba na kulugunya abantu weeks 2 Bulgaria yali amazenga yekalakasa abantu bayo tebakubiddwa maje abantu bayo tebakubiddwa polisi babadde bugayidingibwa ekibuuzo gwe mu ggwanga lyo Uganda osobola okwekalakasaayo olunaku lumu nga polisi yekugayidinga nga muwero abantu katugeze omutwalo gumu bwe guti kubanga abekalakasi mu kibuga Sofia abasooka okwekalakasa olunaku olwasooka baali basukka mu bantu omutwalo mulamba naye polisi teyabakuba ekibuuzo mu ggwanga eryamuliraanwa ne Tanzania basobola okwekalakasa nga batambula mirembe tebaruutinga tebakola ki ne batakubwa polisi na maje ga ggwanga eryo oba katugeze wane Uganda eyo bwenvaayo nzikiriza neole lawyer oba munnamateeka amanyiddwa nga Alex Luganda lawyer ono yankoledde video clip eno ku Spark TV nga akanyomero bakaita no byaffe bijeeko yes akanyomero ako nga bakaita know your rights manye eddembe lyo bwenga omuntu tuweeko ku bigambo bya munnamateeka ono owulire eddembe lyo nga munnansi lyoyina okumanya andi lwaki oteekeddwa okubanga omanye eddembe lyo abasirikale ebiseera ebisinga n'abantu ab'enjawulo batukolako effujjo batukolako ebibi olw'okuba tetumanyi ddembe lyaffe bakozesa obutamanya bwaffe ne beegazaanya nsaba otuweeko katambi ako public rallies police erina okuyimirira n'egenda ku muzindaalo eri waggulu bayitha mateeka matuufu erina kulinnya n'egenda ku kadaala eri candidate gyali n'ekwata omuzindaalo n'egamba nti obudde buweddeko mwenna musabibwa okutambula okuva wano singa ziwera dakiika 3 nga mukyali wano eno ejja kuba eyitibwa illegal assembly era poliisi ejja kukozesa obuyinza okulaba nti ebajjawo. Who has grown up not seeing police dogs? I don't think there is any. Actually, we have many of other assets which we don't bring out all the time. But when our situation demands, we can bring out different. Canine unit, unity eyembwa eya police, ino obuvunanyizibwa bwayo ekozesebwa mu investigation. Babbye waliwo obutemu bubaddewo enoonya ki? Enoonya mubbi. Egoberera lusu. Kakati mu international standards waliwo ebintu ebitakkirizibwa. Canine unit. Kale kakati thank you so much lawyer Alex Luganda for your information. Now gwenga munna Uganda naddala ng'omanyiko ku luzungu weemanyiize okugendako ku Google osomeko ku ssemateeka w'eggwanga obeeko amateeka basics tekigenda kufuula lawyer ate era tekigenda kukutaasa ku bintu ebimu naye ate waliwo wekijja okuyambira ogenda kuba omanye eddembe lyo kati nze ssaawa za leero omusirikale bw'aba ayagala kunkwata agenda kunkwata naye tagenda kukozesa butamanya bwange bwa ddembe lyange ku butya bwe nnyina okukwatibwa wabula omusirikale oyo yagenda okumenya amateeka mwalina okuyita okunkwata naye nze gwagenda okujja okukwata essaawa za kaakati mmanyi eddembe lyange. Okay? Nja kubuuza omusirikale ali bantwala mu buuzo ntwala wa nazizza musango ki kimukakatako okumbuulira gyantwala kuno okubuulira abantu banansanga nabo ate era kimukakatako okumbuulira omusango gwankwatidde era n'okumpa olukusa olumpa oluyita omu ku b'eŋŋanda zange oba munnamateeka wange. So kikkakateko eva okwemanyiiza okusoma ki okusoma amateeka obereko ne basics omanye nti singa bankwatira mu musango bwe guti nze mba nkoze ensobi ki ebintu ebyo ebimu ogende ng'obyewala kakati
mukasera kano ke tulimu aka campaign police n'ebitongole bikuuma ddembe bikozesezza nnyo oba byeyambisizza nnyo obutamanya bwaffe obw'amateeka na ddembe lyaffe bo ne bakozesa ekyo era ensonga lwaki ogenda kulaba obutambi obumu ng'omusirikale ayina amayinja afuna wayagala yekukumeko banne bamuggyeko amayinja bamuggyeko ne mutaaga identity whereby nti omusirikale ono ne bwana kukolako ebikolobero ogenda kuba tomanyi muntu kyakoze eki akozeeko bikolobero bino nga bw'obalaba awo mu butambi nti oyo ogenda kusanga ofiisa mulamba naye olw'okuba ali mu kweyambisa obutamanya bwaffe ali kuggyako mayinja na biki bye tusobola okumu identifyingirako in case nga alina gwagenda okukosa singa byaba agenda okukola biri mu mateeka birungi tewabaawo any bad intention tewabaawo kiruubirirwa kibi kimuggisaako bye tusobola kumu identifyingirako ne kati olw'obutamanya bwaffe eddembe lyaffe n'amateeka afande kimwanguyira okwejjako bye tusobola wuuyo agakuba pocket okwejjako bye tusobola omutegeererako najja tukolako effujjo nga tetulina tetugenda na kuloopa nti afande gundi because identity ye yagikwese omupoliisi bw'anaavaayo n'anywa omwenge omujaasi w'eggwanga bw'atyo ng'erinnya yaliggyeko bwe babadde mu operation n'akola ekikolwa ekibi nkimanyi nti ne bakama be baba tebagenda kujja kutubuulira ani oyo eyeeyisizza nga ekitagasa eri society nga n'erinnya yakoze eki yaliggyeko so singa erinnya lisigalako tuba tumanyi nti omuntu ono yaswazizza uniform y'eggwanga yegundi yekarugire nekati tetulina bwe tugenda ku identifying officer kati ono kijja kutwanguyira nti officer gwe bayita gundi yeeyisizza bulungi mu community yassociatinze bulungi n'abatuuze officer teyateekinze teyatunuulidde byabufuzi nti bano ba kibiina kya people power oba kya NUP officer yabadde ali just friendly eri community oba society kakati singa tutegeeredde ddembe lyaffe kigenda kutwanguyira nnyo singa tumanya amateeka akatonotono tuyinza obutagamanya ku level y'abannamateeka gye bateekeddwa kugamanya naye akatonotono kagenda na kutwanguyira kakati ate ne poliisi eyina oluusi kyeri mu kukozesa either butamanya oba just nsobi ng'ezzebuzi poliisi kakati abaana batandise okweyagala abaana batandise okweyagala ne officers anti mwabasindika mu bantu kakati abaana beyagala kyere look what is that naye Vicky ndabye ebinene Mwami Kyagulanyi yagamba afande tokaluubiriza muvubuka n'omuvubuka ne bamugamba totya afande bw'oba omulabye nga sayizi yo musobola okwogerezeganya you can connect like Johnny Black bwa ensonga neziko nange ontaddeko ne musajja gwe so enkola eyo abajaasi bano ojja kwesanga ng'oyo mujaasi y'omu ku be baasindika operation y'okukalakata abantu embooko in fact okukuuma emirembe mu campaign bwe yanyumirwa ennyo obulamu buno obwebweru olw'okuba nti abajaasi balina kubeera nnyo mu babalakisi ne bamugulirayo oba oli awo ku nguuli kyesimanyi n'anywamu afande we yanywamu afande nga ke bamugulidde it was his first time okunywa ku Nairo Nairo n'atabula afande afande nawe nga tabitegeererako ddala things are different outside my brother afande. Some of us we have big heads. Even if we take how many bottles
We cannot shake our heads like you. In fact, it's not good to mock someone. But all in all, police and all other security agencies mugezeeko okuteeka waakiri ebirango ku ma radio ne ku TV n'emikutu emigatta abantu nga gino egirabwa abantu bamanye ku ddembe lyabwe, abantu bamanyeeko n'akatonotono mu mateeka, bafune ku basics ezo. Kati nno n'amawanga agamu agalina demokrasi ow'amaanyi gakubiriza abantu okubaako ne skills za self defense. Kati Uganda wano ne bwogezaako kuba obukubi mu kyaka bakulaga nti ate ogwo omusango gwa military drilling gwokoze ne bakukanyaga emyaka egisukka mu gye baagala ne bakuleeta mu kooti nga tokkirizibwa na kweyimirirwa. Bannamateeka abo ne bagezaako nga kufuuyira ndiga mulere tewali kikola. So always tubeere keen, tubeeremu, tweyagalire mu ggwanga nga polisi mikwano gyaffe, amagye baganda baffe, nga naffe tuli boffe ffeffe mweffe like simba empologome y'eddembe. Yes, kakati Walukaga gwe mbadde mwerabidde. Walukaga babadde mu kooti era olwaleero ne bakansobe Council Luyimbazi Nalukola yamu kwaba babaddeyo. Soko tuweko ku mukulu Walukaga nga nnyonnyola what really is taking place mu kooti. Bamutuweeko mbadde musiibudde. Obuvunaanyizibwa bwange bwakuwa biragiro eri balooyazi bange era kye bakoze olwaleero nga bawakanya ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda kubanga nze nnyina obukakafu nasoma bulungi akateera nge nasoma era ntikirwa mwaka mujja so ebyamateeka bibakwasizza ekyange kyali kyabbawa bukakafu natunula mu mpapula zange ne balaba nga bayingira mu kintu kyebasobola okuwangula tebaali kiyingiddemu singa abadde balaba nga ekisoboka okuwangula. In English, contesting as a member of parliament to represent the people of the Salisti constituency, my law here is to give my lawyers directives to appeal, and this is what they have done. I'm very sure that in the courts of law we are going to get justice. The ruling of the Electoral Commission was illegal, was biased, but I'm very sure my lawyers wouldn't have intervened in something the aversion that is not winning. So I'm very sure we are going to get justice from that. Okay. Mpalu mune kansowe Luyimbazi Nalukola Honorable Kijaden cha National Unity Platform muntereyo lumwawo mbasibule lumu mbalekere Jaden ye kanso. Okay. Entengereze nga bamaze kubanga bali bakoze bya mancholo nabo bennyini ne bafuna entengereze nga bamaze okuwa ensalawo yaabwe. Ensala gye bakola nga 25 ne bagituulako ne batagita ndowooza nga beefumingiriza n'ebino bye tukola ddala bye bisaanidde. Akakiiko k'ebyokulonda mwewuunyisa nnyo. Temuyinza kukola nsala ng'ensalawo ya byakulonda ng'okulonda mukumanyi nti kulina obudde bugere ne mugikola nga 25 ne mugifulumya oggiwa gwe mugiwadde nga wayiseewo ebbanga eryenkaniddeawo temuyinza gifulumya nga 9 ng'obudde buyise. Kitegeeza waliwo ebikyamu bye muliko eyo bye mukola. Mwami by'Abakama weetereze. Tuzze wano banno bakuyamba abalamuzi bajjewo ebyo ebikyafu bye muzze nga mukola eyo mu Electoral Commission ku mwami Walukaga. Tusuubira nti kooti egenda kuwa obwenkanya mu budde amateeka bwe gagamba. In English, we petition the same courts that have made a ruling. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'eddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru waggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo. Allahumma gafili wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze tuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.